olwaleero kkooti yasobodde okuba ate nga bategeeza ku nsonga z'omukulu Mathias Walukagga nga bw'omanyi nti bawaayo ensonga za Mathias Walukagga akakiiko bwe kamujja mu lwokaano okuvuganya ku bubaka bwa paliamenti bwa Busiro East. Era ensonga zonna zitandise olunaku olwaleero era nga kkooti etandise olunaku olwaleero, wabula nga okusala ku lunaku olwa Mande we tugenda okumanyira ekituufu nti Walukagga anaasobola okuba ate ng'afulumira ku bukabbaloti mu nteekateeka y'akakiiko k'okulonda. Kati amateeka ge gakola, wabula mu nteekateeka yonna balooya bakakasa nti Walukagga ebitabo abina era yasoma bulungi nnyo. Kati nno balooya be babadde bwe bati ku kkooti nga bategeeza nti omuyimbi waffe ow'akadongo kamu ebitabo abina. Ne mwami Lubowa ne bapulida be mwami Lubowa tabaddeewo ne bapulida be babaddeewo, era ng'amateeka we gagamba ne muganda wange Nalukola be bategeeza ennaku ebbiri eziise nti omusango guno gulina kuwulirizibwa mangu nnyo, kubanga mu mateeka kirina okubeera ng'ensala erina kufunibwa nga tebannamaliriza nakuba ballot. So kakati olwaleero kkooti ewulidde omulanga gwaffe, babadde tuteesemu okusaba nga tusaba kkooti evalidatinge petition yaffe, kubanga mu mateeka petition enakolebwa mu nnaku 5 naye electoral commission yayisa ekiragiro kyayo ku 25 Novemba n'ekituulira n'ekifulumya nga 9 Desemba nga wayiseewo ennaku nga 14. So kkooti ekkiriza okusaba kwaffe ne validatinga naye electoral commission egambye tejja kuwakanya validatinga petition yaffe. Kkooti n'esaba electoral commission ne mwami Lubowa ng'ebawadde olunaku lumu bateekemu empoza yaabwe oba okuddamu ku petition ya Honorable Walukagga. Naffe ku lunaku oluddako lwe lujja okubeera olwokuna tuteekemu okuwumbawumba kwaffe ne rejoinder singa ebeerawo, okuwumbawumba nti nsonga ki zetwagala kkooti esalewo eggoye era amateeka ki ge tusinziddeko okugisaba. Kale ku nsonga ya Mathias Walukagga kati essuubi lyonna ku lunaku olwa Mande kkooti wegenda okuba ate ng'esala Walukagga. Olunaku oluddako lwe lujja okuba olwokutaano kkooti eragidde electoral commission ne mwami Lubowa be twawaabidde nabo bateekemu okuwumbawumba kwabwe. So wiiki ejja nga 22 tujja kuba lwa 10 Mande kkooti lwejja okuba nga etuwa ensalawo yaayo, naye tutegeezezza nti tujja kwetaaga kujja wano ku kkooti enkulu, tujja gifuna ku ICMIS oba ku email zaffe. So mu bufunze nti wakati wa leero olwokubiri ne Mande next week tulina ennaku 5 byonna byonna bye tulina okukoleramu byonna ebyetaagisa, era mu nnaku 5 kkooti ejja kuba etuwa ensala. Ensonga bwe gyayimiridde balooya bakyakakasa nti Walukagga okusoma ye yasoma. Wulira tukyali babativu kubanga amateeka tegannakyuka. Ekituwa obuvumu n'obugumu n'essuubi nti amateeka agafuga bye twogerako ag'okwewandiisa ag'obuyigirize tegannakyuka, era electoral commission yali endowooza egezaako kugakyusa. Tukyali bavumu kubanga Honorable Mathias Walukagga akyalina certificate eva mu National Council of Higher Education ekakasa nti obuyigirize obwetaagisa okwesimbawo abulina, ate ekitongole kirina obuvunaanyizibwa obwo ye National Council of Higher Education ne UNEP ezaamumakinga. So oba onoonya obulwadde ne bakukebera ne bagamba nti ekyuma kisanzeemu malaria, ate oli tayinza gamba nti toli mulwadde ng'ekyuma kikoze ki kikusanze. So ffe twayita mu mukungujja bonna obwetaagisa okulaba asomye n'atasomye asaanidde Honorable n'abuyitako. Obuzibu bwe tulina bwe busosoze nti abalina ssente nga basobola okusomesa abaana baabwe ne bava mu kibiina kimu ne badda ku kiri mu myaka emigere basosola abo abanyigirizibwa olw'embeera emu n'endala ne bava mu ssomero ne bakomawo nabo bakole ki beeyongerewo. So waliwo abalwanyisa obuyigirize ekimukubya busosoze, abaasoma ennyo abalowooza nti baasoma nnyo kuba bamanyi oluzungu balowooza nti ye tasaanidde kubanga yayita mu majwa ejentwe, bwe busosoze obumbonyabonya. Ekyo kyekikubya Walukagga mbu ye teyagenda nti senior 4 senior 6 paka mu university nti yayita eri mabbali, kati kwe kusosola kuba musosolamu nti waliwo abaasoma ennyo kubanga ate bamuloopa. Nalukola naye ng'ali omu ku balooya ba Walukagga agamba essuubi weeriri. Waliwo
ennono y'amateeka egamba nti oyo ali mu musango talina ate kulula bigera ate agende kubisukka ku ebyo bye yaleeta mu kkooti. Oba wawaaba ng'okayanira kibanja ate totuuka wakatikati n'ogamba nti naye n'omukyala yamutwalirako. Tusuubira nti bannaffe bajja kukuuma ennono eyo babeere ng'ebyo bye tuleese byebyo bye baddamu. Kyokka ate era mu ngeri y'emu singa basukka we balina okukoma ne tuzuula ng'ekyo kye baleese kiyinza okukosa omuntu waffe. Munnanga amateeka gano nga tuddamu nga tugattaganjula nga tudduka mangu ew'omulamuzi nti bano basusse we balina okukoma. Naye atusuubizza n'agamba nti singa oli anadduka n'ayita ewaabwe nja kumugolola ettumba ebyo sijja bifaako by'anaaba aleese nja bisuula mu kasero. Ekyo kye kituleetedde obutaba na kweraliikirira. Ye nga lwaki tweraliikirira nga twaleeta ensonga zonna ennywevu mu buwandiike ne tuziteeka mu kkooti. Tusuubira nti omulamuzi oyo ajja kukola bwenkanya ng'era kaakano bw'abadde akoze bw'atandise okuwulira ensonga yaffe mu bwangu. Ekyo nakyo tukijaguze. Omanyi abantu b'ensi eno baagala nnyo okutereka essanyu lyabwe mbu banaajaguza oluvannyuma. So nga ate buli lunaku lw'oliwo ng'oli mulamu jaguza ekyo ky'oba otuuse. Kale Yeroya Nalukoola bw'asobodde okuba ate ng'agamba ku nsonga za Walukagga kkooti nga bw'esobodde okuba ate ng'etegeeza. Omulamuzi Simon Peter Kinobe asobodde okuba ate ng'ategeeza lunaku lugenda kuwaliwa Mande wagenda okuba ate ng'awa ensala. Era ensala eno tebajja kwetaaga kugenda mu kkooti. Bajja kukozesa ensonga y'omutimbagano okusalawo bajja kuweereza ku email zaabwe basobole okuba ate nga bamanya kkooti esazeewo etya Walukagga asigale oba agenda. Ye Walukagga ayogedde atya eddoboozi libadde mu mpolampola naye wulira. Ensonga lwaki ndaba lawyers, ensonga lwaki ndakwogera bitono. Bwe nalyogedde lawyers balyogedde ate n'olwo nze kye nnina okukola kubawa ebiragiro nti tukole kino tuddeko kino ebikwatagana n'amateeka ne bali competent webe kati tuliza ennaku z'omwezi 22 tulinda ruling etusuubira nti nno Mukama agenda kussaamu omukisa era tubeere bawanguzi. Kati yembeera buli sayidi yonna enjuyi zonna zituula obufoofofo okulaba nga buli omu awangula. Eyaloopa Walukagga ne Walukagga gugwa ku Mande.